nga Lubongoya yali akola mu bwava mu Harvard ne bamuwa ekifo mu Equal Opportunities Commission ngafuna about 11 million shillings naye nga omulimu ogwo wadde tegwali gw'amaanyi ku ssente ezo era zitali z'amaanyi ng'ate mu State House Minister amuleka ku ntebe ye n'ayogera n'omukulu ne banyumye si kwogera osobola ganna ne banyumya ne president ne bamuga minister nti akyayinayo omukulu era namulabanga nga president akala kulinnya ennyonyi nga Lubongoya yabeera wano bano abalala babiri mabega terinaamuleetera kyakunywa nga ono takyapuluvinze then Lubongoya nga alina okwapuluvinga ekyokunywa kya president wadde ate akireese asasula okireeta Mwami Kasibante Moses kuggwe ne bonnyonnyola ani atategeera bonnyonnyola be batategeera okutegeera kyogezaako okutegeeza oba yeggwe atategeera okukitegeera nti kyogezaako okubategeeza baakitegeera dde era bakimanyi nga Dr. Kizza Besigye bwe yaweerezaako mu gavumenti eno ate n'afuuka agirwanyisa nga Siimwogerere bwe yaweerezaako mu gavumenti eno ate n'afuuka agirwanyisa ojja kwesanga nga bannayuganda ebitundu 99 ku buli 100 nga bonna baawagirako ku gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni awo woolaba obukyayi wonna wooba obusanze manya nti waba waaliwo k'omukwano gwe kyogamba nti wawumbibwa mu bbumba lya njawulo okubanga gw'osobola okukyusa fiiringizo nga Lubongoya ye tasobola Besigye yawumbibwa mu bbumba lya njawulo okubanga asobola okukyusa fiiringize nga Besigye ye tasobola gavumenti kyegudde nga tesuuliddwa baagiweererezaamuko nga neya Dr. Apollo Milton Obote Museveni gye yalwanyisa ate ojja kwesanga nga yagiweererezaamuko eyo Obote esooka era nga yamuyigirako bingi nnyo n'obukodyo obumulwanyisa nga yabujja mu ye kakati lekeraawo okunyumyeza emboozi z'ekijjegga kubanga byonna byonnyonnyodde tewaliiwo kiremesa muntu kwefuulira gavumenti naddala ng'alaba ebigendererwa byayo si birungi eri abantu Harvard mbu kyekikulu ennyo ky'otasobola kufuuka against gavumenti miliyoni 11 ye Dr. Kizza Besigye yafunanga mmeka nga n'empale z'omugulu ogumu mu magye wabiwulirako n'engatto ez'ekibaliga wabiwulirako Siimwogerere kyogamba ye yakoleranga mwoyo gwa ggwanga bonna abakuusa against eri gavumenti eno baakoleranga mwoyo gwa ggwanga era Dr. Kizza Besigye ye kisisitimu kyetaamukolera okutuuka okugirwanyisa Siimwogerere Museveni ye ng'omuntu yali amukooya okuweerereza mu gavumenti ye era yamugobayooko lwaki we yajja okwesimbawo mu gw'ekyendamu 6 teyasooka kukosoningibwa nti owange onyiize ki kubanga ate by that time ojja kwesanga mu 96 Museveni yali rebrandinze nga Godfather wa Uganda era singa Museveni kaamutanda n'afiira mu mwaka ogw'ekyendamu 6 ojja kwesanga nga ye yalibadde Godfather era twalikaabye bangi nti tufiiriddwa omuntu wakati nga bannayuganda abangi bakyasobola okukaaba nti bafiiriddwa omuntu ye Siimwogerere yagamba nti apaana ngenda kukuvuganya toli mulungi eri abantu weewaawo bangi mummwe mwali temunnalengera bubi bwe n'ogw'ekyendamu 9 oba egy' 2000 nga gitandika Museveni ng'asaba ekisanja ekyokubiri nkakasa yali tannavunda nnyo kufuuka ng'eno bw'avunze kubanga n'omwana omuto asobola kaakati okulaba obubi bwa Museveni but by that time baali ba intellectual bokka abaali basobola okulaba obubi bwa Museveni abakyala nga bakyenyumiriza mu ky'okubajja emmanju wadde nga bali miryango bookya mimmonde na kasooli mbu simanya UPE simanya bula by that time waliwo omuntu eyavaayo Dr. Kizza Besigye n'alekulira gavumenti nga temunnamanya na bubi bwayo n'abasinga mummwe alekulidde gavumenti mu gw'Enkumi 2020 osobola otya okumubuuza ekikunyiizizza ekyo ky'otaabuuza Besigye ekyo ky'otaabuuza Siimwogerere nkugambye nti gavumenti ezisuuliddwa zonna
wabaawo omukono gw'abaziri munda. Era opposition ezisinga amaanyi ku lukalo lwa Africa abazirimu baali bakolaganyeko n'abakulembeze be bali mu kuvuganya. Kakati toddanga mu kunyumya ebyo biboozi byo bya kijega gwe kyoga nti mmwe muyina moral authority yokka ekyawa abalala tebalina. Ekyakukyayisa Museveni bw'oba wamukyawa kuba ndaba ogamba nti ensigo gye yatusigamu wagikyawa nnyo kyokka ate ye kagisiga tewamukyawa. Era amaanyi go gamalira ku nsigo gye yatusigamu. Naye ate omutu ogwo okuva amatabi ago g'ogamba agatutojjeddemu go toyagala kugakwatako. Si mmwe mwekka abamanyi okukyawa, si mmwe mwekka abamanyi okunyiiga. Ate era buli w'osanga ng'abeekyaye ennyo manya nti waaliwo omukwano omungi ennyo. Kakati gwe bw'otunyumiza ono ye yali akwatanga briefcase y'oli, ono ye ya approvinganga emmere y'oli. Kakati yeggoonya eri mu kutugamba nti eri teriiyo kirungi eri bannayuganda, eri tewaliyo kye bateekeddeteekedde bannayuganda. Gwali ku lukalu okaayanamu kyomwo. Lwaki waali badde teweenyumiriza nti ebbanga lye wamala ng'okolokota gavumenti olokodde bangi? Musumba ki agenda ku luguudo okusamira n'aleeta omusamize mu kkanisa ate n'atandika okukompuleyininga nti nedda ono tayinza kujja mu kkanisa, ono abadde akongojja jjajja Ndawula, ono abadde akongojja Mukaso w'Ennyanja, ono abadde akongojja Kiwanuka atambulira mu mpewo. Nze mbadde mmanyi nti buli lw'ovuba big fish kye kirina okubeera eky'okwenyumiriza kyo, kye kirina okubeera eky'okwesiima kyo. Toyina nsonga lwaki osobola okukola statement nti system ki kye yakola omwana ono okutuuka ogikyawe. Ey'Obote yali yakola ki Idi Amin? Era eyalule yali ekoze eki binaayiisa? Ey'Obote tu yali ekoze eki Museveni? Besigye yali akoze, Museveni yali akoze eki Besigye? Museveni yali akoze eki Ssemwogerere? Ekyo ekyabaawula kisobola okwawukanya omuntu yenna. Mulekeraawo okulowooza nti Besigye yekka ye yasembayo okufuluma gavumenti ng'agikyaye. Otherwise abafuluma gavumenti bwe baba nga basindikiddwa gavumenti mu opposition, Besigye yali yasindikibwa ani? Kubanga Besigye ajja wakati nga tulina force ey'amaanyi ey'omusajja business man omugundiivu Sebaggala. Tugambe nti Besigye yali projekiti esala Sebaggala amaanyi. Mutera nnyo okukitugamba. Lwaki mwagala okwefuula bakabejja ku opposition? Olowooza nti mmwe musoose ku opposition? Si ffe tusoose ku opposition. Naye lwaki bwe twajja ffe twajja kunafuya opposition ey'amaanyi era eri legit? Ate nga bo we bajja tebajja kunafuya opposition ey'amaanyi era eri legit. N'ozunga okuva ku makya akawugeezi Lubongoya yasomera ku ssente za Museveni yazitundira nte za kitaawa Musikaguta. Mbadde mmanyi nti zaali za muyi wa musolo. Bw'aba Lubongoya azze aweereze abawi b'omusolo abaamuweerera buzibu ki? Buzibu ki? Tasobola kukyawa Museveni. We ya approving nga ebyokulya byalya gwe tewalaba Wini Byanyima. Wini Byanyima ng'olutalo lw'ekiyekera lwakaggwa bwe bwali obuwala obuto maje ga Museveni nga kamaama nkutumidde mukadde maama nga yeebagazza emmundu awerekedde Museveni wa kitaawe mbu ku kayumba k'essubi. Kitegeeza era naye yalina amaanyi okwappruvinga Museveni byalya kubanga ye yali bodegaadi we mu ndabika okusinziira ku kifaananyi mu budde obwo. Bw'aba nga mukazi wa Dr. Kizza Besigye afumba ewaka ya approvingako Museveni byalya, nga Besigye yennyini ya approvingako Museveni eddagala ly'alina okumira, bwe tuba ne twaba questioninga then why? Why?
Why? Ono gwe tutalina bujulizi nga approving emmere y'oli nga balekawo minisita batuule naye oli tuyina obujulizi nti yali mukuumi w'oli era nga kyanaalya ono asooka kugamba oba kirungi oba kikyamu, to the extent ti ne bwe yali agenda mu babe yakwata ono gwe yagenda naye, ono n'afuuka mukazi w'oli. Ntagala bbiri ne bajja ku opposition okusobola okununula bannayuganda oba osanga bo baali balabye ebigendera by'oli nti si birungi eri bannayuganda, lwaki temwamu questioninga era lwaki temwamwesika? Ye yali waawa kubanga enjiri yo wadde nga yadda simanyi ono mbega w'oli naye yatandikira wakabira y'oli mmwe okugenda ne Besigye awo tewaaliwo baana ba Buganda. Besigye ono tayinza kukyawa oli ba lulimi lumu bakabira omu yerere bwe kibanga omuntu talina kuva mu wakabira ye mmwe ki ekyabeesigisa Besigye bwe yagenda okununula mmwe mwenna omuli n'Abaganda mwenga mwamwesiga. Opposition yakoma ku mmwe bonna bajja kusaanyawo legit opposition. Lwaki mmwe temwajja kusaanyawo ya Ssebaggala? Kubanga zate bwe mba seerabidde bulungi Museveni oyo yaleeta Ssenkubuge kuvuganya na Ssebaggala mu ngeri bbiri. Amannya gaabwe agasooka nukuta ezisooka 3 mu alphabetical letter. Enfaanana yaabwe kubanga Ssenkubuge yalimu olukaati ne Kabulaaka okububuyaza abantu abamu okutiikinga sse ne mu ndabika kubanga by then tewaaliwo nnyo bifaananyi bikumanyisa muntu bulungi ng'osobola okubuzaabuzibwa naddala nga tewasoma w'olabye sse ne kakkaati n'obugaalubindi ng'oyinza okutiikinga obutiikinzi. That is how Museveni engeri gye yali atyamu Ssebaggala. Kati lwaki tugaa nti noono yajja kukakkanya Ssebaggala? Lwaki bano Bakyagulanyi be bajja okukakkanya Besigye? Ye Besigye wano yalinawo ekyapa, yali agiguza opposition yali ye nga twamuwawaaza ejja era ne tumuwagira ne Haji n'agaba we Besigye akalulu. Ye Besigye ne mu kampeyini ezaggwa yeekweka wuwe teyatambulako naffe kidde n'akatono kyokka tugewulya nti neewe ate waatuukayoko ku sseeti naye zaatamanya akeera kyenzikiriza obulungi. Ye Haji bw'aba yakamuwa ye lwaki yakagaanira? Mulekeraawo tujja emize, mulekeraawo tufuula busy for nothing. Musajja n'okeera ku makya okuva ewuwo ng'ogenze kutambuza lugambo. Kayimba kafuuse siisiiri gwe tofunamu kirowoozo nti teepu gye nfulumitsa abantu baganye okugigula. Gwe tolaba nti bw'oba owa mwana byakulya abooze. Oyina constituency naawe gy'oyagala okwesimba. Teriyo incumbent mu constituency gy'oyagala okwesimba, tewali yakuvuganya. Tuyina omuyindi atalina munnayuganda Singi Katongole w'oyagala okujja. Imagine empunu zino w'oyagala okujja. Tulinawo omuyindi Singi Katongole y'omulesa jjewo eno oli ku munnayuganda mbwa si wamuffe wano walina kubeerawo Abaganda. Ebbanga Abaganda lye mufugiddewo e Kampala awo amataba tegakyakuŋŋaana, mmere tulya ya bwereere. Okeera bukeezi n'ogenda gy'okolera ssente ne zikwereetera. Ne mutunuulira obufu obutono. Kakati bw'oba otunuulidde Kampala nti talina kubeeramu atali Muganda, then lwaki kati tolwanirira entebe ennene Omuganda weeweere ddala? Oli bagwi baddalu. That is the problem. Bwe kiba ng'agendayo yakulwanyisa atali Muganda agende yeesimbewo ewaabwe, then kuba pulezidenti ku ntebe ennene bwe tusobola okwejjulya tulinawo Muganda ate lwaki ye omukuba? Singa ye yali agenda nti Buganda ku ntikka abakulembeze ba Buganda buli wamu, senga ate gwali emabega wa Kyagulanyi.
naye ate wano we muwanika Besigye bwe muwaana Besigye so nga ate mwatulaga nti owuwo ne bw'aba mu byatya owuwo yalina okubeera owuwo abaaye Besigye ye waffe nga Kyagulanyi ye mugwira mweddira nno na gumu imagine nga Kasibante Moses Embogo yetudde mu State House ekyo kyo tokyagala wabula oyagala ekintu kimu nga kikomeko yatudde e Kampala mwe Kampala yekka yabamala Lukwago bwatuddewo kiki tufunye ng'oli yatuuka n'okujja naga twamujabulula yasigaza njegere engambwa musajja wattubulira sirina maanyi omuloodi ow'ekibuga ekifo omuganda okirina naye nga tekisobola kugasa Buganda kubanga ye yennyini akituddemu naye akuga nti sirina maanyi nga neeyagamujjamu yakikkaatiriza then lwaki owaffe tagenda eri waggulu ne bino ebifo ebya wansi mwe tunaaba tulondedde Abaganda bibeere bya muzinzi kubanga tulina omuganda ayagala Obuganda era abwagaliza eva nabagamba bano bo Buganda bakozesa nkozese bwe mala okubayisizaawo munyago gwabwe nga bagiggalirayo wabweru kakati babadde bakozesa Buganda nti atali Muganda talina kukulembera Kampala lwaki atali Muganda alina okutuula entebe kubanga zonna public offices lwaki atali Muganda alina okukulembera entebe juzi nendaba wano ngate nabo baleese Bambabazi mu East ye Nakawo nga baleesemu Bambabazi double standard ne mubeeraawo ne muleekaana abasajja be baali beegomba gwe senga kye wali onnyonnyola kyali kituufu wayogera ng'olu ne tuwulira naye bw'oyogera ng'emirundi emingi ne tutawulira si nti lwakuba oli musiru nti tomanyi kunnyonnyola kututegeeza n'ekyogezako okututegeeza tukimanyi but we are less concerned about that issue kati n'ofuuka ate omusiru obutategeera boogezaako kutegeeza nti baakitegeera dda naye balina ensonga lwaki tebaakigula okusomesa professional oba buyivu kyokka ate okuwuliziganya ne bw'osomesa n'okukwasisa by'osomesa ekyo kitone by'osomesa baba babiganye tebwekubagiza nti oli musiru just ky'obasomesa ku luno si kye baagala okuwulira kuba bakimanyi Lubongoya tetwesinkanira mu masaŋŋanzira ng'enkoko gye baasamiriddeko tomanyi nnyiniyo tomanyi gye yavudde nedda tumumanyi tumutegeera bino ebyafaayo by'ono by'oyagala otunyumiza ffe tuba naye tusula naye tulya naye kitegeeza tosobola kumanya byafaayo okusinga abo abali mu byafaayo omukyalo ono gw'oli mu kunnyumizaako nga bwe yajja azadde abaana mu bufumbo bwe obwasooka mumanyi wange mukusinga okumumanya kakati ebyo by'onyumyanyumya by'abaabujja by'ababbuba by'abalugambo by'ababbulabikolwa by'abataswala by'abasattuluzi by'abaseddeekezi era by'abasaatuusi bannakigwanyizi totumalira budde owaisebo totumalira budde oli talina kuva eri ajja aleeta ewaffe afugirewo olinga kyoga ggwe erukungiri tewaliyo bibanja teriyo bantu gwe lwaki okwekalakaasa kwaba erukungiri baakuleetanga ku ttaka lyammwe Buganda kikyo nga temwakiwakanya Besigye yali musajja nnyo okukuuma opposition myaka 2 bannange singa Besigye akomawo ate no ng'ovuga njiri ya Muganda ono toopu ate ng'eri owagira Kifeefe ogulumiza Kifeefe ng'ate wano oleseewo Kyagulanyi mwerimbika mu Mmengo leero n'enkya Abaganda efe mwe baani
mwe Abaganda mmwe baani? Effe Abaganda bannange, effe Abaganda ffe bakasiba nte mmwe baani? Muyina kaki? Netuyayanira eva appearance existence netubulirako ddala negenda ffe tuli munga Abaganda ffe Abaganda kati ye Kyagulanyi muki kati yagende wa mu Busoga? Mwenga CBS bwe musobola okumma Kyagulanyi empewo agende mbala ne bagimuwa. CBS ng'okyayina amaanyi agateekayo nti oluvannyuma lwa Shamimu Malende okusasula obukadde 10 bakkiriza sinkane His Excellency Bobi Wine lwe yasooka omusinkana naye yawaayo 10 ne mubeera ngaawo tukakkanya rediyo ya Buganda emikutu gya Buganda gwe twasonda kwa batuyitira ebisiyaga ne BBS gye twasonda kwa baleeta abatuvuma ebisiyaga bwe njogera nti ono ayogera bwe mma muvuga agenda Uganda Buganda n'Abaganda on top kuzza Buganda ku ntikko nga Eva omwana wa Buganda mwe mumutema enteega ku CBS kwe batuyitira abasiyazi ku BBS kwe batuyitira abasiyazi kwe bawaanira Dr. Besigye maama bwali omubiito ewaffe. Katugende n'abatwagala katugende bwe tufaananye endowooza kiba nga olumba olwagala okunzita lwagala kuva mu nju ya kitange kangende ekannamu. Bannange emikwano mwendya ettooke naye okkuta agafuuse mayuuni emikwano n'eŋŋanda naye ani asinga? Emikwano gigeya nnyo lw'osula enjala gw'oyazisa olugoye akuutega eddalu ate abooluganda beetema ebiso. Okwagala obusika yafuuka ensonga muganda we akutta ku myaka emitono naddala ng'ebwongo bwaffe emisuwa.